ggwanga nti waliyo ate apology ey'omukulu omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yavuddeyo n'agaana mu lwatu n'agamba nedda apology eno tugiganye luvannyuma lw'emyaka 4 ng'ate otuwa ebigambo ebitali munsa twagala bikolwa byennyini bitulage nti ddala weenenyeza oba weetonda kubanga tetusobola kukkiriza kwetondako nga tokyusiza bigambo by'oyogedde kankikuteereko nawe okiwulire mu lulimi oluzungu ng'akyogera. As the top leader of the movement for injustice is to stop the injustice. If you want to apologize for killing my people, first stop killing my people. That is why we always say we have no problem speaking to anybody, including Museveni. But we are not going to speak to him as prisoners, as captives. Mandela taught us that only free men speak to other men. You must speak from a point of dignity. I said to Museveni, apology not accepted. The best way, and probably the right way and only way to apologize for injustice is to stop the injustice. Tunagamba nti apology egaaniddwa tetugikkiriza okwetondako sikukkiriza. Okwetonda kuno kwabaddewo ekololo nga bakola okusaba wasabira beesabira ndowooza kubanga muganda waffe oba muwala wa Yoweri Kaguta Museveni omusumba mu family gwe balina yakoze okusaba kuno era n'ayita kitaawe ne maama we n'agamba munange mwetondere eggwanga naye ate oluvannyuma lw'emyaka 4 basazeewo beetondere eggwanga olw'ebikolobero ebyakolebwa naddala mu kitundu kya Buganda n'ebitundu ebirala bye bateekako obuvune kugamba nti ne kati Abannayuganda bali eyo bakyakaaba bakyalojja biki ebyakolebwawo era nga tebawonanga biwundu bibali ku mitima naye nga bavuddeyo ate ne bagamba nti beetonze era nga bagenda kwenenya okwetonda kwabwe kuli paati y'okwenenya naye okwenenya okutuufu tukimanyi nti okwenenya tebiba bigambo byereere wabula okwenenya biba bikolwa nga His Excellency Bobi Wine kyayogedde wano nti nno okwenenya kulina okuvaayo n'ebikolwa nti wabanga yeenenyeza talina tugamba bugambi the best apology okwetonda okusinga okulungi kwe kulekeraawo ogamba nti nomunange wadde obutenkanya oli mu ggwanga bulekeraawo kati kankutereko ne apology y'omukulu naye ogiwulirize eyo ŋŋambe. as the top leader of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the heart of hearts. Humbly take responsibility. Tutwala obuvunaanyizibwa olwa byonna ebyakolebwawo omukulu yatuuse n'asirikamuuko awo ng'alaba kigambo kinene kizitowa ddala obuvunaanyizibwa buno yabututte oba teyabututte kubanga tubadde tubiraba yatubiwuliriza ng'akavidiyo wookawulidde naawe naye ate nga kyalaga nti mu bbaluwa gye baawandise gye babadde basoma eno agamba nti nno byonna byakolebwawo naye mulimu abalwanyi abakulu oba abakulembeze be baawa ate ne bagamba nti mukwasaganye ebintu ebiri ku ground abaabayamba mu kitundu kino ekyeruweero okusingira ddala kansome eno ebbaluwa gye yawandikidde ab'eruweero gagamba nti luweero eno ate yabayamba nnyo okubanga bakola bino naye bakola kubanga olutalo balutandikira eno olutalo olwabayita mu bukulembeze oba mu buyinza naye nga luno olutalo luno lwayambibwako abantu b'eruweero abasacrifice oba baawaayo obulamu bwabwe ne basaddako obulamu abaana ebyokwerinda byabwe n'emmere na buli kimu ekirala kyonna ekyabwe okulaba nti bano bajja mu bukulembeze era nga babasuubiramu bintu bingi naye olwakubadde bwe baatuuka mu bukulembeze abalwanyi be baali nabo ate tebaakola bali bateekeddwa kukola ne bakomekereza ng'abantu bano ate baba disappointinze so obuvunaanyizibwa buno be batwala ne bakkiriza naye ne weebuuza okumanya
bino ebintu biriko akabuuza okumala emyaka 4 olwokitegedde nti abantu bewateeka mu buyinza oba mu bukulembeze bayambe abantu b'eruweero gye mwalwanira tebaatuukiriza kye baasuubiza olwokitegedde oziveeyo gavumenti no weetonde kyekibuuzo nange kye nnina ng'omuntu munnayuganda naye ng'abantu b'eruweero bo nti kino kyabaleetera okuzimba emitima ne bagamba munnange bano abantu tebatuyambe bano abantu babi bano abantu biki era kubanga omuntu afiiriddwa omuntu awaddeyo obulamu bwe naye nga kyebuzibwa nti abantu bawaayo obulamu kubanga omuntu okuwaayo obulamu bwe oba nasaddaako obulamu bwe saddaaka yonna erina okuba nga omuntu agiwadde ayagala saddaaka tesobola kubaawo nga ekakiddwa eyo teba saddaaka naye nga tukimanyi nti no mu lutalo luno lw'eruweero 1986 n'emyaka egyaddirira awo nti mulimu abantu bangi abaawambibwa ne kati lwe twogerera mulimu child soldier bakadde abavaayo ne bagamba nti bo baawambibwa ne batwalibwa okuva mu masomero ne babatwala ne bayigiriza okutta abantu nga tebeeyagalidde so kino nga kiraga nti munnange mulimu element tali saddaaka engeri baluwa eno gyeraga oba gyerambika so kiraga nti nno munnange mu byonna byonna bigenda mu maaso okwetonda kuno kuliko obubuuza bungi nnyo olw'ensonga nti wangamba nti weetonda ate oli mu kwenenya nga tonaba kulekeraawo okukola bikolwa bino kiba kiriko question mark nene nga Bobi Wine bwagambye His Excellency Bobi Wine agambye nti no okwetonda okusinga kwayinza okukkiriza ng'olekeddeawo okukola ebyo byennyini by'oli okwetondera tusobola kwetonda nti ndi mu kwenenya ndi mu kwetonda okutta abantu naye ate ng'okyabatta olw'okutulugunya abantu ng'okyabatulugunya kakino kiraga nti no munnange either waliwo ekitagatta wano mwene embeera gwe munnayuganda kikyolowooza ekigatta kubanga ye abamu bomba nayuganda bagambye nedda tetugenda kukkiriza tubiganye tetugenda banoonya tetugenda okusaba kwetonda naye bagambye nti no bo basaba okusonyiyibwa okuva eri Katonda n'abantu b'ekino ekitundu Katonda yasobola basonyiwa naye abantu bo babasonyiye kyekibuuzo kubanga abantu banyiivu abantu bakoowu abantu bakaawu olw'ensonga nti embeera gye bayisiddwamu si nnungi ate n'okuba nti emyaka 4 olw'ensonga nti apology eno emaze emyaka 4 because myaka 4 mingi bangi abafudde bangi abazaaliddwa bingi ebikyuse obulamu bw'abantu bwakyukira ddala lwagino emyaka 4 ate nga ebiseera bisinga tusobanga nti President Museveni abatamanyi kigenda maaso mu kino ekitundu kubanga era nga omanyi nti ebiseera bisinga afuna obudde n'atambula n'agenda nakyalira ku bantu n'atuukayo ku ground naye ng'era bamuorganizinga ne baleeta abantu ne babawa obusaati obukoofiira bwa yero buki ne balaga nti yero naye ate ye ku information gy'afuna nga omuntu ali mu bufuzi oba ali mu office esooka ddala mu ggwanga tasobola kufuna information ne bamugamba nti wano mu luweero gye mwalwanira abantu bakyaliwe bati niwe bati kiba kiraga nti information ezeetambula mu bantu ntuufu ku bantu bangi bagamba nze nabawa gundi yange tebanyamba nabawa ki nabawa motoka yange ne banneerabira bangi abavuddeyo abakadde ne boogera ebintu nga bino naye ntibabuusa amaaso oluusi naye ate kati wano mu byayogedde yalaze ddala nti kituufu bino ebintu bikolebwa era nga bituufu gye biri ate nga sigamba nti nomunange kino kiba kipya gyali kubanga ye ng'omuntu ali mu kiti ekyo nobanga n'entambula gy'abeera nabo oluusi abeera n'abakulembeze b'eddiini biki bona basobola omugamba munange bikolebwa Katonda agamba nti olina okwenenya oba olina okwetonda tekiyinza kuba nga kimutwalira emyaka 4 okumanya nti alina okwetonda naddala nga mwaka gujja tugenda mu kalulu oba ekitumanyi nti no emyaka 4 gy'abadde mu bufuzi era kyayagala kweyongera mu bufuzi kiba kitegeeza nti era aba alina okukola kakodyo konna keetaagisibwa abadde akola kampeyini oba ddala byayogera biva ku mutima gwe kitwebuuza kubanga tukimanyi nti n'omusajja ono munnamagye naye ate omunnamagye ataali wa magye mu kusooka ne yayingiramu nga muyeekera naye n'afuna okutendekebwa era n'amala n'atuuka mu ntebe esinga obunene mu ggwanga so omuntu ng'ono aba alina tactics nyingi nnyo zajjaakola naye kyetwebuuza nti tusuubirayo nti no yakyuka omutima oba soboka okuba nti yakyusa obukodyo oba tukyali mu bukodyo bwe bumu obedda bwatuzannya era bino n'ebibuuzo biri ku mmeeza njagala gombulire gwe kiki ky'olowooza
kiki kyolowooza gwe nga Munnayuganda era okwetonda kuno gwe okukkiriza oba tokukkiriza kubanga oba okukkiriza kiri eri gy'oli oba tokukkiriza kiri eri gy'oli wonna bavuddeyo ne bavuma His Excellency Bobi Wine nti lwaki ate agaana okwetonda kuba tulabyeko Mathias Mpuuga ye ng'akukkiriza n'abantu abangi abajja ovaayo nga baganye nti bo bakukkiriza naye ate kati ye omuntu wavaayo ng'omukulembeze wa National Unity Platform n'agamba nze nkuganye sikukkiriza lwaki ate oba omuyombesa gwe ng'omuntu Munnayuganda oba okukkiriza lwaki ate oba oyombesa Munnayuganda omulala kubanga buli omu alina engeri gye kimuyisaamu mu ngeri eyiye nga nze nange wentaddewo ekibuuzo kyange ne ngamba nti lwaki kimutwalidde emyaka 4 okwetonda gwe kikyolowooza njagala ompe nawe ndowoozayo kuba Abannayuganda mwenna buno obubaka bugenda eri mmwe kubanga ebbaluwa eno yawandiikiddwa si y'Abaganda bokka si ya ki ne n'Abannayuganda bonna tekibakwatako nti bonna abaakola ki abali mu area eno n'abatali mu area eno kubanga ate waliyo n'ebbaluwa endala etali nga ya Luweero yokka wabula ng'eno ya Acholi abantu ba Acholi neweebuuza abantu ba Acholi bo kiki kye baba bakola kitegeera kiki kye baba bakola ate si Acholi yokka wabula Uganda namba erina obusungu bwayo ku gavumenti eno lw'ebintu bingi ebizza bikolebwa neweebuuza Munnayuganda yenna ali eyo obubaka buno abanga yabufunye ddala yakkiriza apology eno oba teyagikkiriza nze njagala kumanya gwe ng'ali eyo gwawulidde vidiyo eno baagiraba vidiyo eno mbuulira gwe kikyolowooza okkiriza apology eno oba togikkiriza era kikyolowooza ku bbanga apology lyetutte okuvaayo olowooza apology eno ya mazima oba just kakodyo ka byabufuzi nti baagala kuddamu kuba akalulu mwaka gujja era tebaagala babakyawe naye ate emyaka 40 years kimanyi nti ebitundu ebisukka mu 5 ku 10 by'Abannayuganda tebinaweza myaka 4. What do you think muteese naffe wano ku DVC updates tweyongereyo era nange njasigala ngamba weereza information yonna naaba eguddewo mu ggwanga lya Uganda tutambulire wamu era tusobole okutuusa Uganda yaffe ku ntikko gye tugyetaaga mu Uganda empya wa mu Uganda ensuubize. I said to Museveni, apology not accepted. The best way, and probably the right way and only way to apologize for injustice is to stop the injustice. If you want to apologize for killing my people, first stop killing my people. That is why we always say we have no problem speaking to anybody, including Museveni. But we are not going to speak to him as prisoners, as captives. Mandela taught us that only free men speak to other men. You must speak from a point of dignity. I said to Museveni, apology not